First of all, you look amazing. Thank you so much. Oh, darling, this is what happens when Kampala beauties pull out to celebrate music. Now, tonight, we are celebrating the people that have been nominated in the category of Best Artist in East Africa. Right. Who do you think is going to take it? That's a really good question. Who are the nominees? I need to know. Girl, just know there's a Ugandan, a Tanzanian, a Kenyan, and more Tanzanians. Okay. I heard Joshua Baraka is going to be here tonight, and his music has been popping. I've just flown in from the UK. He is loved in the UK, so I feel like he may be our winner tonight. She flew in just for us. We love to see it. Now, this is the first time Trust Music is doing something like this in Uganda, where they're bringing an entire tour, because they already had like in Tanzania, like yesterday. Now they are in Uganda trying to make us feel that we are there as well. Right. Do you think this is a one step forward for the Ugandan music industry, or it's just a once-off thing? I think 100%. Like, I'm so patriotic. I love Uganda. I love my Ugandan music. And I feel like this is a step in the right direction. We're finally being recognized. And I think this is just the beginning of bigger things. I'm an optimist anyway. I'm a dreamer. And yeah, I think bigger things are coming. Better things are coming. So yeah, I'm positive. So tonight we know Joshua Baraka is in the building, right? But apart from Joshua being in the building, of course, he's going to entertain us. What are you looking forward to tonight? Do you know what? I'm here with my friends. I'm looking forward to having a good time, to enjoying Kampala, enjoying the beauty of Uganda, and that's what I'm here for. Amen. Yes. How many cocktails are you? Oh, girl, have you taken some? I've just had one. Ooh, and how did it go? It was really delicious. Real delicious. John Walker are onto something. I'm loving it. Period. Thank you. Kwandibanga tuli eno naye ng'omugole wa Pastor Wilson Bugembe anywamuko kenge. Kati awo pastor tetumugamba nti omugole anywamu kenge. By the way, abalokole bakirizibwa okunywa ku mwenge oba tebakirizibwako ddala ng'abasiraamu? Bakirizibwako akatinitini oba omwenge tegukirizibwa mu balokole? Mani waliwo abagumu abagamba nedda tetukomerako ddala ku mwenge. Simanyi oba gukkirizibwamuko oba tegukkirizibwa, oba omungi ennyo excessive gwe gutakirizibwa. Mwansaba mu comment section mujja kumbuulirako, naye ng'omugole wa Pastor Wilson Bugembe akengeko agambye naddala ako ka John Walker ka John Walker si kabi, kale bambi kalungi, si kabi okusinziira ku mugole wa Pastor. Nekyakaba nze nganza okutegeera kwange nsuubira abalokole tebalina kunywa mwenge wensuubira. Kale mu ntegeera yange simanyi nnyo, naye manyi nnyo by'abasiraamu nti bo tebakkirizibwa kubeera nga banywako ku mwenge, naye ndowooza abalokole oba banywako akatinitini simanyi. Naye wansi mu comment section mugenda kumbuulira. Naye ng'omugole ye akawoomerwa naddala ako ka John Walker si kabi, kamuwoomera. Bannange ka relationship kano twagala ntugenda kafoosinga kyokka nze aleeta eby'omwenge, kyokka ate tuli mu kufoosinga relationship ene working out. Munnange ne kaadi z'embaga zaafulumye, abaana beewaddeyo okubeera ng'eno relationship bagikaka paka kuwulira bubi. Omanyi mu ggwanga lya Uganda tulinamu ebitongole eby'enjawulo. Waliyo ekitongole kyo ng'omulimu gwakyo kwawula baagalana. Gujja n'obagamba omanyi njagala munjawulire bano abaagalana ne bayawukana, bo ne batukomuka omugambo paka abantu abo nga baawukanye. Neera mu Uganda mulimu ebitongole ebisobola okukaka relationship. Kati ng'omulimu gwe tuliko wano gwa kukaka relationship ya Pastor Wilson Bugembe esobole okubeera ng'ekola. Kyokka ng'eno eya Bugembe tugikaka okubeera ng'ekola eya Baby Gloria. Abaana batandise dda okwepikira bannange kitali Uganda. Olugjayo akantu kooti n'okajja mu galale abaana bwe bakalaba we bati nabo ke baagala okulyako. Abaana tebali mu kwepikira fiyanse wa Baby Gloria. Ate bannakampala bamanyi batandika mpola mpola. Omwana yamwesibyekaawo paka kuwulirawo byonna ogenda owulira myezi 8 omwaka gumu. Bw'ate teyali ono kankutereka akatambi sobola okukewulirirako. Bwe bityo bitandika. Baby Gloria, first of all, congratulations. Yeah, it's very good to have a fiance at a very young age. Name na divided tusaba ko contact ya boo, contact ya fiance wa from Longi. Tumanye wa wakubira ebifaananyi. Yeah, supporting. Relationship yetu tujiri mu fenna. Supporting fiance wa financially. Yeah.
fiance wo twaga mu supportinga tuya kujja twe kufananya obwa kukuba obwo bwa kabi chechera kozi social media consultant twala kubanga atetu nga tumwebuzaako digital marketing yakogamba asobola kubanga naffe brand za fakolachi atuyambako tumwa sente sibyabwere so please tag him asobola okolagana nze nawe nawe tubere supportinga baby wo ba fiance wo so we cannot wait please umutaginga umutereke number tumusupporting wabi